Yogera ngo tunudde. Tunule eno. Nabaweesi Grace ow'emyaka 24 omutuuze w'e Kabasanda mu ggombolola y'e Kalamba mu disitulikiti y'e Butambala yasimatuse okujjira mu nnyumba oluvannyuma lwa muganziwe Businje Franco y'emyaka 25 omusomesa mu Kagure Secondary School e Kabasanda okumugalira mu nnyumba nga yeebase n'agikumako omuliro. Ngenza zuka nga gadde lunene olujju n'alukwata n'alunywera ensaawo waneeno ng'alusika kati mukuba enduulu ze nkubira mu nnyumba ebintu byange byakeno bwenzikiza ngwezange zonna nga zaaka. Businje okuma omuliro ku nnyumba ya Nabaweesi abadde amulanga kumulagira kugyamu lubuto n'agaana oluvannyuma lw'okumukuba empi n'emigo ne bitamunoza era abadduukirize be bamutaasizza. Nebangani sijja kulujjamu nakubira muganda wese muganda we natugamba tugende e Kampala nze naye kati weŋŋanyi nangoba n'ekidomola n'akikasuka nekitankwata nenziruka ne mulega natambula najja wano eyo nange nenzija asookedde mu kunkuba nga bamugamba ebyayita edda ono nga kyalina n'olubuto lwa mwana myaka 3 ne bamugamba oyo omukazi gwe wayagala yali ayagala abasajja nga bagalira 10,000 nga yeetunda. Nazaala wa Businje amulumirizza okubeera n'ekkabi eriyitiridde saako okusuzanga muwala we ku miggo. Tugenda okukola ne tukomawo ng'ali mu nju n'afuma ng'afuka ne weebaka n'ogoloka n'ofuuka n'odda mu nju. Ono oluzze omwana asooka atakamukubira mu nnyumba amugamba onkubira ki omwami n'afuma ng'empale teriko sinsibe. Businje aganye okubaako n'ekimu kyayogera ku nsonga eno era bakira yeebala makamera zaffe. Kati n'ono najja ng'akaaba kati n'ayambala engoye asobole okudduka. Nze nenkola ki neemuteekako emisinde nenkola ki neemukwate nabatanjemanaza sigenda kukigana nja kubonaabona nalopanga enduzala muwa omwana we bintu byange byokka kuba sigenda kwebasa lubuto wali eri ku seminti. Kulya poliisi mu disitulikiti y'e Butambala Musa Kayongo ategeezezza nga Businje bwakwatiddwa n'aggulwako omusango gw'okwokya ennyumba y'omuntu mu bugenderevu. Nga musomesa e Kalamba yafunyemu obutakkaanya ne muganziwe Nabaweesi Grace yamuwa olubuto naye ng'ayagala alugyemu. Omuwala bw'awakanya ono olw'obusungu namugoba namukwata namuyingiza mu nnyumba ennyumba n'atukumako omuliro. Andrew Mugonza yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV e Kalamba.